Umutwe sente mtwalo ndoze 3 kitundu. Mutogo ka. Abasale zolu 10. 3 kitundu mutogo ka. Makeup. Ebya Mukunja Atasera si birungi. Abamulumbye munne owanupu ate n'ebirala bingi nnyo ebimusumbuwa ebya King Sheebah mbikuletedde mu maaso awo. Nga bwe nkola fano kwanda boyugi ka video madde nsaba okampeleka like kabenga kasautambula katokere omuntu yenna yandiyagadde okumanya kweno information naddala abaana ba team King Sheebah n'abaana ba Nuupu n'abaana ba NRM lubanga mwagala kumanya kweno information because ebi very vital eri Omukunja Atasera nga nyongera okujjukiza hajimiti wali nnyo okulombereddwa gwe nanga olina ebizibu kale katweyongereyo n'amawulire gaffe agalero. Omukunja Atasera ebibye si birungi bavuddeyo ne bamutabukira ku nsonga ezimu ensonga nnyingi nnyo ngenda wanzi kutemera koledde samale were ng'ozimanyako. Omukunja Atasera ensonga esokera ddala yabadde agezaako okudefendinga Allen Skin nga gamba kino Allen Skin amujjukira bulungi kino wali akatambi akabadde katambula olunaku lw'ejjo emba nga nzijjukidde bulungi nga bagamba ntino nga oli agamba mbu ekivulu Allen Skin waddamu otegeka ekivulu mu Central Region oba Eastern Region mukimanyi Bobi Wine ayina amaanyi wano mu Central Region namu ne Eastern Region waddamu otegeka ekivulu mweno regions ezo abantu bakwate bbi bagende bakwate bbi bamusibe mu kaveera babere bedde okukuba Allen Skin ali ku stage. Omukunja Atasera yavuddeyo n'awakanye ndowooza nga agamba kino naye ali wa Nuupu naye Lwiibe yavuddeyo n'ayogera si birungi era tabibayinga idea tagibayinga si kirungi okuvayo n'otandika okulwanisa aba opposition mweyongeri because mukimanyi bulungi kino Allen Skin naye yafuuse wa opposition because yakolekize fangoni manange sibimanyi nenawulidde nga bagamba oba Foolish Unity Platform naye nga byebyo bavuddeyo ne babyogera ebigambo byabadde bingi nnyo. Omukunja Atasera bamutabukidde by the way oyo Lubi tasaaga oyo yavuddeyo n'agamba tito omuntu yenna agezaako okuyingirira struggle ayinza wanga tebamanyi meaning ya struggle. Struggle si kubonaabona, struggle kyekyo okulwanisa dictatorship eri mu Uganda sawa zino okuvaawo. That's the meaning of struggle gituliko. Mukimanyi dictatorship banangu ekigambo ky'oluzungu kiganye naye nga eyo dictatorship eyo mukimanyi ntino buli weetuukawo mu nsi ensi etandika okufuna down mu economy yayo etandika okukirira wansi mukimanyi bulungi osegera biye ebintu etandika okulinya mwakirabe bulungi kino amafuta galinye gali ku 5,500 mwalabye sukaali ng'alinya mwalabye akawunga nga kalinya mwalabye omucere nga gulinya zeezo ensonga lwaki Luwi yakoze eri video wagamba nti omuntu yenna agezaako okuzanyisa struggle tugenda mulumba with no fear. Tebagenda mukuba mukuteekako obuvunene wabula bajja kulabisa ne bbi oba bakuba ebisooto oba bakuba ebicupa obirenga ovaawo. Ate ebicupa bye bakuba tebakubagana ga glass bakuba buno obuki obwa plastic just okulabisa si kukuba wabula okulabisa okulaga nti oli munyampi. Ate n'ebirala Omukunja Atasera bavuddeyo ne bamutabukira ndooza abantu mukimanyi bulungi kino Omukunja Atasera abadde alina okubeera nga alina embaga gy'akola mu guno omwezi gwennyini bavuddeyo ne bagamba Mukunja wagoba King Sheebah era wakatambi nga we katandise we bati mwakalabye. Omukunja Atasera yagoba King Sheebah tayagala muwasa lwa mukazi we biki mukazi w'omupyani Allen Queen mwenna mumumanyi naye nga ensonga eri nti Omukunja Atasera yagambye kino tayagala mabega iyo moto no going backward. Allen Skin yayimbye hakuna kurudi nyuma kitegeeza teri kudda ki mabega segera ekintu ekyo. Omukunja yagambye kino bya chapter ya obanga mbi era mu luzungu olutuufu ya King Sheebah naye lwagwa kati sawa zino era eriwo ya King Sheebah ya Omukunja Atasera versus Omukunja Atasera nani ne Allen Queen. Sokolabe akatambi kano ngenda kakuplayingira njakala okalabe bulungi Luwi byayogera kozi bakadama mavayo ne mugamba wanda boy bantulugunya ate bakutulugunya nga wagira nakyemalira atagenda kulowoozaako kale siriwa political party siwagira siwagira NRM siwagira FUP wabula nze ndi nyuto ninga Switzerland mukimanyi Switzerland nwemba mulwanye batya yeteyingira mu ntalo just wendi okuwaayo ebituufu. Bobi Wine mulaba nga ayogera ekituufu ate Bobi Wine sawa zino wenjogerera yayina 99% ezibituufu kitegeeza ndi kusaidia Bobi Wine osegera abantu wanze banga bakola ebigambo byabwe
bavuma bikibi bisibigenda nabyo nalabye umaluseka nakuzo takyavuma yakendeza babula soldier foot soldier by the way he has tried to transform into a very useful person in the noob struggle now when you get it asawa zineno okisegeera yakugizizaako okukyuka kati ebyokuvuma engeri yabivuddemu kati nakuzino ayogera sensi ye kati ngaali very vital nga bwe mukiwulira sokolabe katambi kalowi mbirenga nkomawo n'ebirala wekiddamu oyimba ewantu wonna mugende ne pupu mu buveera sebo mukama wange nze wano wentuuse sikyalina gwemperereza muperereza ali mwana muto nkera kumacha nenkola video ngegamba nti bannaye sukaali nga wa buseere sukaali nga bannaye atumenya sukaali nga wabbeeyo mwana n'aveeri n'agamba tubonga naawe sevo olumalanga agamba baffe sukaali kasita tusobola okumwafoodinga ye asobola okumwafoodinga naye nze avuddeyo nenjogera nti sukaali wabbeeyi ngenda sigala nyigirizibwa kubanga I won't afford sukaali kubyayogedde kitegeeza ne gavumenti erina kyejjatwale oyo baabamu abavaayo ne bagamba nti bannaaye ffe tumusobola tugende mu maaso so the government will continue okitegedde nze asigala anyigirizibwa so oyo avuddeyo n'ayogera propaganda we you understand netukera ku macha ne tubagamba bannaye abantu baffe babakutte bannaye abantu baffe babasibira bwerere bannaye abantu baffe mbate bannaye abantu baffe bemwatta mulabirye family zaabwe oli n'avaayo n'agamba lwaki mulimba government erina abantu besse muganda wange if people cannot respect amaziga g'abantu ne balaba okunyolwa kw'abantu nti abantu bali mu bulumi ogenda baperereza okomewa apa ntiro abo abantu nabo bafunyeko ku bantu b'omu family yaabwe bye batta obajja okuwekinga up tubalabye bangi ba ichuli baabo ne twabagamba tetwetaaga baperereza kati bali mu ntaana saawa zino okitegeera so we are not going to wait for them to die tujja batichinga the hard way you understand even if it's not shit mbupupu ate mulekeraawo okozesa Bobi Wine kati gwe naawe nkwewuunya ne mweyogeza tuli Bobi Wine yavudde eri n'angamba ekiteeso nti genda oleete ekiteeso wekiti yangambye nti lubira itigenda oyogerewo oti abantu beba supporting aba abantu batumalamu amaanyi waliwo bebe kulwe yakola post emu ng'agamba nga police eri mu kukozesa brutality ku bantu navayo n'agamba mubitte anti ebiwulira simanya biganya owulira something like that obulamu bw'abantu naye singa aba mwana we singa aba muganda we nga gwe batta would he still say the same thing kitegeeza ffe basigala batunyigirizibwa buli otwogera bulungi nabo their life goes on at the end of the day bayimbi bagenda kukola akasente babeereko bulungi naye gwe owa wansi ogenda sigala oli wansi so at the end of the day fe abajja okusobola okubikola tujja bikola abatasobola tebajja kubikola si byakuforcinga and this is my opinion so if you have yours yogere eyiyo totandika ate kubuusabuusa yange maaso nagikuba mu bituli bantu bangi bakosezeeyo that very system ne basucceedinga ne bajjako government ennene ezitamanyi za Uganda one so I don't know what you're talking about you understand simanyi kikyoyogerako bo balivaayo ddi ne boogera buli muntu afaanana ng'ekitonde kye ne wabakadaama ng'ali ku kyeyo baagala mmuttirayo mukwano fa bibyo kubanga munnaye mulemeddwa okufa ku nsi yammwe muli ku nsi engwira eyo gye mukubira kerere ffe twagala omukulembeze waffe ffe twagala niyo ffe twabakoowa period temutuzza ate mu ebyo simanya ate banyonnyole baana bato oba bo be banyinyonnyola nze okutegeera tebatwegattako we are not forcing anyone to be a part of people power si nuupu ate nze sinayingira nuupu naye supportinga ebyo Bobi Wine byakola naye ndi wa people power so if you have a problem with it gwamanyi genda wette ntomalira nammwe budde